bw'oba omuntu wali obaddeko mu kintu kye bayita sound production mu sound oba omanyi buli sound erina amakulu wali olabyeko firimu za laavu wali owulidde sound yazo lwaki eri manipulated ekuteeka mu kwantu wali obadde ng'owulira horror movie sound ze bateekamu etiisa olowooza omuntu ali mu production talina amagezi okukwata eya laavu agiteeke mu horror tegenda kukola sense omuntu agenda aba amanyi intention y'oluyimba olwo sound egenda provoking otya emotions z'omuntu bwe kati ekigambo nkyogere nti enkudi eno sound erina enyimba zetwagala tutegedde nga tutegera na bigambo birimu because of sound gye bakozesezza okukwatirako omuntu asinze nga bw'ayogedde musumba ku mazina tulina waliwo ze bayita initiations mu nsi z'omwoyo nti bayina sounds nga bagenda bayinitiatinga nga bwejja bwetyo n'okuzina kuliko amazina agagirako nga bw'onoosanga omuntu ng'asaba akola bwa tolooza nti musiraamu omuntu agenda ofulumya olimba n'amazina gaalo alina ekigendererwa kati omulokole bayibuli bwegamba do not be conformed okutte ekintu kyekitali kya bwakatonda oyagala kifula ekya katonda oyagala kifula kya katonda nga bw'onoogamba nti walokoka nga wali musabize nga mukozesa ebibbo n'ensimbi ne zonna n'ogamba kasita ndokose kambirete mu kkanisa mbikozese eno biri mu church biri blessed nja kugereza mu church tulina anointing oil nina omuntu gwe nagamba nti oli musamize in church atudde abuulira omuwala kwata amafuta gasige kwanda panti y'omusajja gasige ku bokisa then omuyita erinnya lye taliiwo omugambe mwami wange togenda kuddamu kwenda now akutta obusamize abuyingiza ekkanisa ng'akozesa amafuta